wa Vanessa yamuzala munoma nebana kankubuze katono gwabera n'abayimbi abawala ababera n'abayimbi abo kalinga kapiira usually abantu basharinga abawala kakati ng'ovudde kwina ebibuuzi by'emakindi ebya namumaze naye mu nsaasire gwansaze si buli omuntu mboze banyumya ku hafya amanyikiddwa kakati omuwala ajja ng'abeera mu bulamu emyezi ng'ebiri kuba abawala tebala nnyo mu bulamu bw'abayimbi n'abantu abali mu bulamu mala naye emyezi ebiri kakati ani kati enkwana yaabwe eri eti yajjanga faani munyumyanyumyawo ng'otende walirwa kati mwe mugenda okwetoola saako nga mukiibi ate ne bapresenta mwebali kati osanga ng'omuntu omulabi omu ali ewa mukiibi ali ewa kasagga ali ewaanya ali ewa naye nga buli omu tamanyi kati beesanga muri union besanga muri union yafiiriddwa buli omu yamubikidde lulwe ne mwesanga nga mukolo gw'abasiramu nogamba oyigwazza oti anti kaali ka because usual ogenda owulira Samira yali muka eke aye kati mukagundi wizo ogenda owulira ono omuwala abawala babeereyo nga ye omuwala ali awo bayimbi anakwandi wona abalanga mu bulamu bwawangaaliramu kubanga abeera mu bayimbi ate abalala n'abasanga ssaawa mmeka era ono bwamutanga afuna omulala kale bafana yatubuulidde kyakyalowooza ku ex w'okubeera nga yamuzalamu n'omwana baby mama sooka omutuwe kati abo ebyabwe bibalekere bebbe kubandooza bonna omubbi gwe babba okitegeera atali mubbi tebamubba kati awo mbaleke batobe omanyi ebintu by'omukwano biba byaba kati ffe bwe tubiyingiramu ennyo ate tuba tukyonoonye naye nga bwe bali nti musajja w'amaanyi sente zazirina ate n'olina lulungi then ewa ssente kaakole eki ate nenalungi kubanga nkimanyi nenalungi ayina bye baalya okite bwe babanga obusente abulidde naye ayina bye baalya kuba omuntu ayinza kukuwa ssente nga tannalyako kati aba yalyako so baleke batobe n'ensonga zaabwe ezo wadde yali aliddeko bwenga omuntu yamalako ne Vanessa ebbanga Vanessa mubbi ate ffe twandibazaddemu abaana ate nabo tebandituzaddemu kitegeeza bwe balekerayo abagagga ne bazaala muffe abagagga be basinga ssente kitegeeza nti waliwo ebikolwa ebirungi by'oba olina okitegeera ebireetera abantu abo okwesiga ne bakuwa obulamu bwabwe oba ne bakuwa ebintu by'omuwendo naye nga ebiseera ebisinga abakyala bo ekibalemesa obufumbo ennaku zino oba abakyala baagala nnyo ssente ate tebaagala kufumbirwa bazirina kuba bala abakulu oba bakaddiye ate ne baagala okufuna abavubuka bannabe bennyini bali mu myaka ate ne babayisaamu amaaso ate babeera alaba nti nno okitegeera kati ebeera tebikwatagana katono nnyo oyogedde ku ky'omwana Vanessa omulinamu omwana Vanessa oyo yazaala gwe bayita Jontana oyo Jontana gw'owulira kati oyo Jontana muleke bulesa abeere eyo gyali mu masomero akakkana ebitabo mu nsi gyalimu naye nga gwemanya nti yatuzaalira omwana omulungi kuba muwala mulungi oyo kati gwemanya yazaala omwana afaanana bali abeeri mugundi muwala mulenzi gw'omuyina oba yamuyina omwana kwegamba ali ku ssomero naye nga obuvunaanyizibwa ffenna tukola kitubukwasa nze Vanessa saamusanga mu bbaala actually nze nzamusanga mu bazadde be weewaawo nti nno namusanga ku mukolo okitegeera weewaawo twasanga ku mukolo twali tugenze ku mukolo gwa sekwali nnyo kuyimba naye presence yaffe yali yeetaagisa ku mukolo gwe twaliko so ne tufuuka ba mukwano okitegeera esooka kufuuka mukwano gwange okuseera ng'omanyi omuwala omulungi ffe tubakozesa nnyo oluusi twagala tubateeke mu vidiyo ng'ezo bakolebwa bikisini kuba abantu baganya okuba omuwala omulungi ng'ali mu vidiyo so n'asukka ekyo naaba nga ne tumususa ekyo ekyokubeera mu vidiyo ne twesanga nti muwala nti oba munyarwanda naye abanyarwanda abakulidde mu Buganda oba abakulidde mu kibuga kati ng'ebudde waffe Masaka ewasibuka Abaganda kati nga empisa ez'Obuganda zirina naye nga wamanya abaana bo bali ennaku zino ebyetaagisa enneeyisa nakyo oluusi ebaleetera okuluzinga oluusi focus naye nga kati nze omuntu ng'obuntu obeera naye n'aluzinga focus n'olaba nga gwe ku kyogoba taliyo definitely gwe olina kusigala ku focus yo ate okitegeera ye naye nga oyo nno tata Jontana mama Jontana yamusanga ku mukolo gw'abazadde be yamusanga mu bazadde be kakati muna yayingiriramu wa muna John Black yaide busoga aja yagwa mu Vanessa kyako bawo yakubira hiti awo nenga ndabango usokoleke nabo muwalo oyo
simuwanvu nnyo ku John Black ye tebimugemaako abanyanda kikyemba manyi oba wenkana wali kyemmanyi ekyo kikyamu akakati kikyamu kyoyogedde boss ye wawo oyagala omuntu by the way nange nze sifaayo emane yagalira omuntu wange naye kyeŋŋamba kati kubanga Lwaki asinga John Black obuwanvu kale gwe ebyo bifaako ki ebya hate anonya sente na hate olutambula mu ba celebrities What's up, na comebacks? tokwata